Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuku tugenda kurawunyo. Nabagambye sale musale ne ka group bagenda kusiruwaza musiru yekka. Tebayinayo mugezi n'omugwe bagenda kusiruwaza. Kugezaako kutunda kifaananyi mbu Uganda ebintu bitambula bulungi era enkulaakulana nnungi. Bana abasajja babbye gwanga okulimalamu ekyobugagga ekyomuttaka. Obudde buno ebintu byonna bya paradinga bagezaako kusiruwalirako. Kati gwe Munnayuganda ava mu bitundu bino wuliriza bulungi. Mwine ekyobugagga nga kikadde nnyo nga bana abasajja bakisima bakitambuza bakifunamu sente. Ekibuuzo kiri nti gwava mu kitundu kino okifunamu. Omuntu ava mu Kirembe Bobongo mu bitundu by'Ekasese, omuntu we Lokapiriyezi ne Loyolo mu Kalamojja, omuntu we Kampono ne Kitaka Embarara ne mu Buhweju. Mwine ekyobugagga kye bayita kopa ne cobalt o cobalt. Kino nga kyazuulibwa mu mwaka gwa 1956. Okuva mu 1956 mpaka 1979 ku mulembe gw'abazungu baali baakasima miliyoni 16 eza ttani ku kyobugagga kino kye bayita cobalt. Gwava mu bitundu by'ekibuuzo kiri nti bano basalimu sale nga tebanda bakupresentingira mbizi nga investment gye bali mu kuleeta mu kitundu kyo. Ekyobugagga kya copper cobalt kikuyambye kitya mu kitundu kyo. Gwava mu bitundu bino wammanga muyina ekyobugagga ekikadde ekyazuulibwa mu mwaka gwa 1931 mu ggwanga lyattu Uganda. Gwowe Buheju Mashonga wantwogera ku Buheju district. Gwava Kyamuhanga mu Bushenyi district, owe Kabale, owe Kisoro, owe Kanungu district. Ebyalo bino byenjogeddeko mumanyi kye bayita Kigezi Goldfield ne Buhweju Goldfield. Ekibuuzo kiri nti zaabu gwe basima mu bitundu byeyo abayambi atya naddala abantu bava mu bitundu ebyo. Gwava mu bitundu by'Ettira Amoninka Kiini mu Busiya, kanziremu erinnya ly'ekitundu ekyo bakiyita Amonika Kiini mu Busiya district. Mwina zaabu era ono zaabu ali mu kitundu kye Busiya. Goldfield eyo bagiyita Busiya Bugiri Goldfield. Abantu abe Kamulonge mu Mubende district namwe mwina gold mu kitundu ekyo era bamuyita Mubende Kiboga Goldfield. Ng'ogasseko n'abantu b'e Buhweju n'abantu b'e Kalamojja. Gold wo mu kitundu kino oba mu bitundu byenjogeddeko yazuulibwa Uganda awo mu 1931. Bw'okwata 1931 okutuuka mu 2021 baali baakasima ttani 6.5 tons of gold mu bitundu byenkugambye. Ekibuuzo kiri nti Salimu Sale nga tanda kupaladingira masowaani gaakola kapeeka sooka omumbuulize ebyobugagga bino eby'omu ttaka ebiri mu bitundu ebyenjawulo biyambye bitya enkulaakulana y'eggwanga era reflection yaabyo eri ki ku GDP y'eggwanga nga tebannakusiruwaza nti Uganda njavu nga Museveni tannatambula kulaga mbizi na bubuzi bwakonziiba bwe batambuza mu Operation Wealth Creation n'emyoga n'ebisigadde. Sooka batubuulize gold cobalt copper ayambye atya mu Nansi. Abantu b'e Kabale omwaka gwali gwa 1947 bazuula ekyobugagga kya lithium. Abantu b'e Kabale omwaka gwali gwa 1947 bazuula ekyobugagga kye bayita lithium mu bitundu byammwe era okuva mu 1949 mpaka 1969 tani eziwerera ddala 777 ze zaali zaakasimwa ne zibeera exported mu myaka gye njogeddeko ez'ekyobugagga kino kye bayita lithium. Buuza Museveni eyaddamu okukisima nga wambye obukulembeze bw'eggwanga kiyambye kitya abantu abava mu bitundu eby'e Kabale. Tugenze ku kyobugagga ekirala kye bayita zinc oba lead to zinc ore. Abantu babawangaalira mu Kitomi Forest, Kampone, Kanyamboga, Kitaka mu Mbarara district, Mubende wane Mukono, Ntungamu, Kabale, Kanungu
ne Lukunguli districts muine ekyobugagga ekya zinki abantu bava mu bitundu ebyo Nyabushozi muntu ngamo nembale estates emubende beba kyasiza okubeera n'ekyobugagga kino wadde nga n'ebitundu byonna byensoso okusomera biine ekyobugagga ekya zinki kino kyazuulibwa mu mwaka gwa 1960 wayita emyaka ebiri netufuna obwetwaze Museveni bajja kinana mu 5 batubuulize ekyobugagga kino ekya zinki oba lead to zinc ore kiyambye kitya abantu b'ekitundu mu bafubutuka nga tebannakugamba nti Uganda nsi njavu. We are the pearl of Africa. Tuli pearl of Africa si mu bigambo. Tuli pearl of Africa kubanga yeffe beba mapinga nga fa basinga ebyobugagga eby'omutaka. Abantu bava mu bitundu bino byengenda okusoma wammanga mwine ekyobugagga ekyazuulibwa mu mwaka gwa 1927 Lwami nnyanya oba lwami nyinya mu Kisoro Kiteezi Mbalala Mwerasandu Ntungamu Bulama Ndanyinyankoko Isingiro Kayina yes Kayina Nenyina Maherere mu Ntungamu Kikagati ne Mwerasandu mu bitundu ebyo kibalirirwa nti byakasimwamu 1 million ton eyo kyobugagga kye bayita tiini ekyazuulibwa mu bitundu ebyo mu mwaka gwa 1927 nkuddiremu mu mwaka gwa 1927 ekyobugagga ekya tiini kyasimibwa mu bitundu ebyo era okuwera 1 million ton eya tiini yeri yakasimwa mu bitundu ebyo mu 1927 1927 mpaka 21 wali wakasimwawo omutwalo gumu 13,000 eza ttani ekitegeeza ne government ya Museveni yegatta ku ligimu z'abazungu ne basima ekyobugagga kino kati nga tebana bakupresentingira mbizi ngezigenda okukulaakulanya sooka obabuuze ekyobugagga kya ttiini kyosobola okuyita casterite kiyambye kitya eggwanga kiyambye kitaba Nansi mwe kiva ogenda okwetegereza mwanattu ng'ebitundu byonna ebirimu ebyobugagga bino kasaaku katono nnyo akabituddemu kankuwa ekyobugagga ekisembayo tujja genda ku vidiyo eddako ebisigadde gyo bisanga tungsten oba ekyobugagga kyosobola okuyita wolframine o wolframite kyazuulibwa mu Uganda mu mwaka gwa 1935 kiri mu Southwest Uganda ne Mubende kiri Nyamuliro Ekirwa Luhija Mutolere Rwamanyinya ne Bahati mu bitundu eby'Ekabale n'Ekisolo. Ekibuuzo kiri nti kiyambye kitya eggwanga era ekyobugagga kino kibayita tungsten kiyambye kitya mu Nansi w'ekitundu ekyo oba abantu bafa wawangalira mu bitundu ebyo kati labayo ekyobugagga kino kyazuulibwa 1935 information ono gwenkuwa ba Museveni bamumanyi bazuula buli awali ekyobugagga eky'omuttaka kye basooka okukola basooka kutwalawo bantu baabwe olunaku olwaleero bali bize bakulaga mbu Uganda nsi njavu bali mu kugiyamba kubbunuka bwavu tebakulimba. We are a very very rich country. Ekyenjawulo ekiriwo nti abakwata ensi yaffe engagga enzibu ensi yaffe bagikozesezza kwegaggawaza bokka na bokka. So nga tugenda mu mwaka guno gwe ngoyakasa nti oli mugagga bano bebakwavuwazza londa omwami ono londa akaluluko kakuume kabanje bwe tumala otwala bano abasajja emisinde ogenda kukitegeera nti we are a very 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 rich country. Tutudde ku bugagga obuyitirivu ng'abasajja babusomboola babubba ne batuddiza amagumba ne tuseka. Don't you be fooled. Tuli bagagga n'okusinga bw'olowooza.